Nora Kobusinje, Praise Aliyokini Oporoje ne Kemitoma Kyenzibo abakwatibwa oluvannyuma lw'okweyambula ne beekalakasiza ku Paalamenti nga bawakanya ebikolwa eby'obuli bw'enguzi bakomezeddwawo mu kkooti ya Buganda Road mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi. Bano bali ku musango gw'okweyisa ng'ekyagasa ku luguudo lwa Parliamentary Avenue nga 2 omwezi guno. Olwaliro bakomezeddwawo mu kkooti okusaba okweyimirirwa nga kwe baleese kubaddeko ne Professor Sylvia Tamale, Dr. Kabumba Businje omusomesa ku University Makerere n'abalala. Oludda oluwaabi lusabye kkooti okuteekawo obukwakulizo obukakali ku bavunaanibwa okulaba nga tebaddamu kwetaba mu bikolwa bya kikula nga kino. Your Worship, as it was clearly indicated in the that these applicants were half naked by the time when they were charged. Half naked. So we don't know what will happen the next time they are here. They will be fully naked. Omulamuzi Kayizi akkiriza okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa n'abayimbula akakalu ka kkooti kakadde kamu akatali kabuliwo n'abeeyimiridde. Obukadde 2 nga nazo sizabuliwo era omusango ne gwongezebwayo okutuusa nga lumu omwezi ogujja. Bino bibeereddewo nga n'abawaabira omwenda mu musango gw'okutta Susan Magara bakomezeddwawo mu kkooti enkulu mu maaso g'omulamuzi Alex Ajiji Makai okugenda mu maaso n'okulira omusango guno. Wabula okulira omusango guno tekugenze mu maaso olw'ensonga nti omu ku bawaabira Mahadi Kisaalita abadde mulwadde nga tasobola kugoberera bigenda mu maaso. Omulamuzi bw'ati agongezaayo okutuusa 17 omwezi guno. Bano bavunaanibwa emisango okuli okuwamba n'okutta Magara n'okukanda bazadde b'ensimbi ezaalubaluba nga kigambibwa nti baaguza mu 2018. Ye omulamuzi wa kkooti ya KCCA Rehema Nasozi Ssebbo asindise Matovu Salim mu kkomera Luzira okutuusa nga 23 omwezi guno lwakwefuula kyatalina affera n'okubba abantu nga yeerimbika mu kuba omukozi w'ekitongole ekigaba okutereka n'okutambuza eddagala ekya Joint Medical Stores. Matovu aludde nga anoonyezebwa nga n'emisango 3 gye bamusomedde ajeegaana okuli n'ogw'okuba seal za Joint Medical Stores ku bintu gyonna ajeegaanye. Abadde agezaako okusaba kkooti yeeyimirirwe kyokka nga talina bamweyimirira bw'atyo n'asindikwa mu nkomyi okutuusa nga 23 omwezi guno.